Full figure yekoze obusolosolo atabukidde Bukenya Media mbu lwaki bamuvuma nti awunya ate nga munnange video ya Gravity Omutujju Kokundi munnange ate bagitadde eside eno era nga wuno abadde akakasa mwana mulenzi munnange ate Gravity Omutujju. Kakati nno kansoke n'akatambi kano aka full figure nkugambye engeri gy'abadde yeekolamu ate munnange ate katemba mu katambi wali ne Bukenya Media. Kansoke nkakuwa akatambi kano ate ndyoke nkomewo. Yogera. Amukuna mite. Byebyo nno munnange era nga bw'olabye akatambi ako ate munnange full figure nkugambye engeri gy'abadde yeekolamu obusolosolo era nga kabadde kakutte akati ku mikutu egy'enjawulo. Kati awo kankuggyeko ate nkutegeezako nti no Gravity Omutujju avuddeyo ko wali n'asabuukulula vidiyo ye empya ku luyimba lwe Kokundi oba Kundi esayidi eno. Kakati nno yataddemu ko wali Model Music kw'ossa ate ne mwana muwala Uncle Shumi era nga boogezaako okulaba awo nga bali mu kushootinga vidiyo eno era nga by the way ngenza okukola vidiyo eno nga vidiyo bamaze dda ogita mwana mulenzi ono munnange ate Gravity Omutujju era nga akatambi kano kabadde kakyakutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo era nga boogezaako kalaba. Wabale Kundi kuli kumulamwa okay kazoba kanyamuhanga acha obulungi bwo bunkuba acha bwe kityo nno era nga yeyo update ate eri mu kutambula ku mwana mulenzi ono Gravity Omutujju nkugambye yesi wakuwoneka ku mulundi guno munnange. Kasooka tulabe nga vidiyo engeri gye n'atambulamuko naye nga bayishootinze ataddemu kaawo ndowooza Uncle Shumi omulabye kw'ossa ate ne Model Music munnange wali kibadde bulala nnyo. Vidiyo eno bagikwatidde mu ghetto era nga boogezaako okulaba ate bwe kityo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo kakasa nti no vidiyo gimpera like kw'ossa ate ne kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.